si kyangu kyakuyita taata wa Kabaka Mwanga ne neekweka nti jangu ku lwa mutabani wo oba jangu ku lwa Junior oba Julius oba Jonathan nti jangu ku mbeera z'abatabani bo ne weekwekola okusinza ku bigambo bibakola ki ebibavaamu. Era lemoja kye namusaba kyali kimu nti omwana omutwala naye nfa kimu omwana oyo asome agende ku ssomero. Era bwe najja twagendako mu bifo eby'enjawulo mu bantu ab'enjawulo ne bambuuza gwe nga taata wa Kabaka Mwanga kiki ky'owulira oyagala? Nabagamba nze kyempulira njagala ku ssaawa eno ye mwana ogenda okusoma ekintu kye yakyekolera akiganyulwemu. So sinze muzadde kiganyula ajja kukiganyulwamu kuganyulwa kange ng'omwana asoma. Era neebazizza mwami Raimoja ebitundu nga oba ngambe bimeka olwaliro nga ndaba tutuusiza Kabaka Mwanga ku ssomero ate nga mu ngeri y'emu tulina okuleeta ne Julius kale naye amaze okutuuka ku ssomero kati olabira ddala nti ebigambo byonna nga bwe yabisengeka Mukama yalina omumusasulira so si ffe bananga bato n'abatuuliriza nze mmaze okutuuka ku ssomero kati olwo ebyange biwedde sawa yakulya books. Export TV to the world. Abakadde baffe abalungi tubeebaza mwe balogoberera ensonga bwe zitambula oli ku Export TV online channel, Facebook, TikTok, WhatsApp ne Twitter buli wamu weetuli. Bakadde baffe aba Raimoja nno mbadde nakugamba naye kansoka empiseewo abakulu. Bakadde baffe aba Info Trust Property Consultants batunda amataka ne bagula kwegamba bakwatagana n'ensonga ez'okutunda n'okugula amataka. Osobola obeebuuzaako ng'olina ensonga gy'oyagala otegeera ku by'ettaka aba Info Trust. Bo bennyini balina akantu akapya ke baleese Property Consultants endala ze zitakatalina bo babayise ba boss ladies mu bamuyita bakadaama. Osobola okusevinga nabo ennamba zaabwe abba agenda atandika oziteeka wansi awo. So gwe wena ayagala okusevinga okumanya ebisingawo ne Info Trust Property Consultants basangibwa Ntinda beekwateko ennamba ziizo. Olunaku olwaleero tuleese omukulu Julius ku ssomero ye muto wa Kabaka Mwanga eyanyirira byebigere bino byolaba. Ekyewunyisa leero taata twayise naye Omuganda agamba gwolekera abato taata alayika yakamanyi gwolekera abato gwe kunyuma. Taata alimba tegutera kunyuma ate bagamba yeesitukidde tanywa matabangufu. Mazima omanyi Kabaka Mwanga yatumanyiiza omusajja amanyi Oluganda oba ofuna obudde n'olumusomesaamu. Kituufu nnyo Oluganda tulumusomesa kuba tuli basajja Baganda tulina okumanya ennono obuvo n'obuddo. Ensonga lwaki amanyi Oluganda ebigambo bibeeramu Oluganda abiteekamu okujuliza ku bujjajja mu mbeera efaanana bwetyo. Omusajja mugezi oba muliisa ku kaama. Abaana abo ekyamazima bagezi okusinziira ku mbeera nga ddala gye tuli mu kyalo naye okulabika nti bagenda bavaamu abantu ab'omugaso. Ekyamazima bayinza okubeera abayinza okugyayo ekitundu okugyayo famire oba oliawo n'ekitundu kyonna okutwaliza wamu ng'eggwanga. Basabo ne bannyabo tutambula bwetyo nga tunyumyamu ne taata abatulaba abalungi. Tutuuse ku ssomero Julius aliwo soko gye ombuuze nako wano soko gye duka mbiri duka zambwa olunaku lwali akoona ali ludda wa akoona ali wali azimba Saalongo kwata muko kati tweyanziza Julius olunaku lwaleero olipootinze ku ssomero si bwe kiri njagala onnyonnyola abakulaba weewulira otya muli eri mwena abandaba n'abampuliriza nze mpulira bulungi okubanga ntuuse ku ssomero olw'ekirabo kino ekyenfunye nti ngenda kusomera obwereere okuva mu kibiina endimu mpaka P7. Amiina. Loozo baba bano b'ogenda osoma nabo abakulu baatusedda bakwaniriza mu bitiibwa ebya waggulu ennyo. Raimoja Kabaka Mwanga tontutte Kabaka Mwanga ng'agenda ku ssomero Uganda. Njiya nga bakulaba. Mmwe nayagadde nnyo omwana wammwe ono gwe mwatandika mumuguse ne Kabaka Mwanga mwamutandika. Mbadde manyi agala tujjamu nkubuuza ani yasooka okukola sitori ya Kabaka Mwanga naye
abaali baleese essomero lya Mwanga nga obimanyi ebintu bya YouTube bino kati ono mwana wammwe Expo TV era mwabasooka ne mujja essomero ne mukwata nga tuzze okuregisteringa era mubadde temusobola kubulawo nga tukola kituggusa ensonga eno era tubeebaza nnyo okutwala obudde bwammwe. Bano abasajja tetubasasula wabula balumirirwa bantu nga bano, so tumuleese essaawa zino ate era atandika okukakalabya emirimu. Julius, jangu wano. Lwe twajja disiti twagirabanga bwaguuga ensonga ezo waziwumbye tozikwasaganya okuba nga omukulu ayindirawo neyaza nnyo soda emitwalo 10 nagiraba gyewanteekako okuyamba abamu ne Abe mutabani wo tweyaze Expo TV batwa emitwalo 10 omwana ono naye nga gyakusuubiza era tugirinze baligireeta bakuviddi naye nga disiti twagezezzaako ky'ekyamazima ono y'omwana ye tubadde tumukwatiddeko abantu 2, nze ne Kabaka Mwanga muganda we mwennyini. Tekubaddeeko nti Julius sifunangayo kintu ng'omuntu akisindikidde Julius, naye Kabaka Mwanga wabadde afuna peya 2 ez'engatto ng'emwagi waatya ate nabalaba benkanula natera noyisa Mwanga bw'afuna emifaliso 2 nga waako munne. Era omuntu yenna ali eyo olaba nga Kabaka Mwanga bamuwadde omufaliso tekikugaana naawe kuvaayo n'omwongera kuba woogumuweerera agenda guwaatya mutowa ate era alina ne batoba abalala. So ono Julius kubadde kutoba kwange ne Kabaka Mwanga okutuuka wano watuuse. Njagala okubajjukizaamu administrator director yampa lisiti ne mundaba nga ntudde wali nga binsobedde nga lisiti mpanvu yeetaaga kakadde kalamba. Bambi director yampita mu bulungi n'aŋŋamba totya nkulaba otidde naye bw'oddayo ky'onooba osobodde ky'onooleeta. Ekiri nti afunye byakola atya byatandika nabyo naye Mukama yatuyambye 90% requirements twazifunye. Amiina. Katwogereko ne taata tukulamusiza abakulaba ku Expo njagala obabuuzeko kuba bo tebabuuzangako tebawuliranga ku ddoboozi lyo ne feesi yo. Kyamazima abatulaba n'abatuwuliriza balamusizza nnyo. Amannya mpitibwa Luyinda George William taata wa Kabaka Mwanga twamugatako akeeyanyirira ng'amannya amatuufu abaaga ge yasangibwa nabo ye Luyinda Junior muganda wa Julius Luyinda. Erinnya lya Luyinda nali bakwasa olw'okwekkiririzaamu nti mu nsi bwe mbanga mbaddemu ebbanga lye mmazeemu nina bye neetunulamu ŋŋanza omuntu ne nekkiririzaamu nti ekyamazima ndi muntu wa buvunaanyizibwamuko akatono. Abantu basobola okunneesiga mu bintu eby'enjawulo bisinza bamenyera mu ssaawa eno ne ŋŋamba naye abaana bano kambawandeeko eddusu mbatuume erinnya lyange libeere family name ba Luyinda era bwe ntuula nabo mbeera mbakubiriza nnyo nga mbagamba ekikulu saagala mu nswaze wadde wendi wadde ndi nga siriiwo. So okutwaliza awamu abaana abo mbakuzizza munkuze ey'okulabika nti omwana omuteekateeka era y'ensonga lwaki basobola okuvaamu ebigambo abantu by the way ffe mu kyalo ebigambo biri 2 yagamba nanyirira n'alayira ati Kabaka Mwanga. Kati mu kulayira Kabaka Mwanga abaana bangi mu kyalo bakozesa ebigambo by'osobola okulula bw'oti omwana n'omala okwengejinga omwana kiba kikusindika butereevu mu bazadde. Naye nti omwana yasobodde okwogera ekigambo oba yasobola okuzannya akatambi kaako akamufudde kyali ne katwalizaako naffe ffennyini ng'abazadde wamu nga famire. Ekyamazima si kyangu kyakuyita taata wa Kabaka Mwanga ne neekwekeka nti jangu ku lwa mutabani wo oba jangu ku lwa Junior oba Julius oba Jonathan nti jangu ku mbeera z'abatabani bo ne weekwekola okusinza ku bigambo ebibakola ki ebibavaamu.
ate nga kyamazima nti bwe muba mwatambudde nga mwatambudde ku pikipiki oba nga mwabuuza ku manager Layimoja y'ayinza obbabulya wa we yasanga omwana era yeewuunya nnyo by the way n'ekitundu kyennyini kyewuunya ne kigaa ti emikisa gya Katonda mizibu. Badde nange njagala kwebuuzaamu abazadde abamu naddala okusinziira eyo gy'oli bwe bawulira nti omwana agenda mu tawuni ng'amunonye fasiti tamumanyi ayinza n'okugamba nti ono baagala saddaaka mwana wange agaana. Gwe wakifuna otya omuntu oyo wamutegeera otya amangu ago? Ekintu ekyo we nkitegeerera waali wamu bwe natunula ekifaananyi kya Layimoja ekyamazima weewaawo tebakebera giba mitima munda. Fe ku myaka gye nnina mpezezza emyaka 53 egy'obukulu nti omuntu asobola okwogera ebigambo bina naye kiba kimaze okundaga nti omuntu ono alina omulamwa. For example kiringa omuntu bw'akuvuga ku kidduka ng'obadde omanyiko ku kidduka ng'otudde bw'otyo oba mmoroka oba ppiki okutambula ka half a kilometer oba omaze okumanya nti omuntu ono mudereeva mutuufu ajja kunvuga oba muyiga. Kati n'ebigambo bya mwami Layimoja bwe yayogera statement ye n'entandikwa nga bwe yajja omwana nga ngambye nti liyo abannamawulire bava Kampala naye bajja ku lwa Junior namugamba bagambe bajje. Kati statement y'omwami oyo Layimoja nagigoberera okuva ku kisooka mpaka ku kisemba era bwe yali nga tudde mu nnyumba yatandika n'ebigambo bye n'angamba muzeeyi tomanyi sikumanyi tondabangako sikulabangako nti naye mu kutambula okujja omwana wo kyali ggwe tokimanyi ku ssaawa eno naye nze nkikola ki nga gulina kyomanyi obudde obwo bayiza we okutwaliza awamu ng'onoonya nga ffe okusinziira ku mbeera zaffe ffe abali mu kyalo baba ng'ambo baba abatabeera nnyo ku mitimbagano sitwasobola kumanya kinyusi kirimu ekyo naye nga sisita wagamba taata ekyamazima omwana afunye abagoberezi amaanyi mu kibuga keyakola. Era omukulu oyo yansaba nti omwana nsaba tumufunire wasobola okubeera mu kibuga oba okufuna agwagenda naye oba okumumpa. Namubuuza ki ky'obadde owulira oyagala muli yaŋŋamba nti kyempulira njagala kumpa mwana kubeera naye konze kyoyagala nti ne mugamba omwana mukuwadde kuba tosobola kuziyiza lumbe nga luze kunyagako muntu tosobola kuziyiza mutemu ng'asazeewo okutemula nze nasalawo ne ŋŋamba omwana mumuwale naye nga nsinzira ku bigambo bye mmaze obbirabamu ng'amaze n'okundaga gy'ava bayaŋŋamba nvudde Kakiri ewali amaka gange nina omukyala n'abaana 2 mukyala wange musawo nange kennyini ndi musawo nina kiriniki yange wenkolera ate nga mu ekyo bwe yamala obbiŋŋamba baamukubiranga ku ddwaliro lagirira akola booti mugirira eddagala bwe riti ekyo nakyo ne kyongera okukola ki okuwa obuvumu kumukkirizamu so ne muwa omwana era twalagaana nti mu bbanga ttono tujja kusituka omu ku bazadde ababiri ajje alabe omwana wakola ki wabeera era temwali mu mbeera yonna bwe namukubira ne mugamba ndi mu kibuga nze kulaba mwana n'angamba taata ogenda kumpaayo akadde kubanga ngenda kubukedde ssaawa 4 male ssaawa 6:30 ngenda kugendako ku channel endala tusinkane ku 8 twasobola okusinkana ne tumanyagana kwongera okwekakasa ne ngenda nga nkonfaminze nti omwana ali mu mikono miki era Layimoja kye namusaba kyali kimu nti omwana omutwala naye nfa kimu omwana oyo asomye agende ku ssomero. Era bwe najja twagendako mu bifo eby'enjawulo mu bantu ab'enjawulo ne bambuuza gwe nga taata wa Kabaka Mwanga kiki ky'owulira oyagala nabagamba nze kyempulira njagala ku ssaawa eno ye mwana ogenda okusoma ekintu kye yakyekolera akiganyulwemu so sinze muzadde kiganyula ajja kukiganyulwamu okuganyulwa kwange ng'omwana asoma. Era neebazizza mwami Layimoja ebitundu nga oba ŋŋambe bimeka olwaliro nga ndaba tutuusiza Kabaka Mwanga ku ssomero ate nga mu ngeri y'emu tulina okuleeta ne Julius kale naye amaze okutuuka ku ssomero kati olabira ddala nti ebigambo byonna nga bwe yabisengeka Mukama yalina omumusasulira so si ffe. Kabaka Mwanga ng'oggyeko bino ebintu by'okujja e Kampala okutambula mwetutumu biki byagasse ku famire yammwe nga mmwe eya Luyinda? Ekyamazima kyasookedde ddala okugatta ku famire nga Luyinda famire nti ayongedde otutunda n'ababadde batatumanyi bongedde otumanya kubanga ekyalo akyogera takweka gy'ava taata amwogera jjajja amwogera kati abamanyi abadde batusangenda batumanyi ate be bongera ne bakakasa abalala nti abantu abo boogerwako tubakola ki bantu baffe tubategeera kubanga ekirungi kyenfunyemu
nti omwana kyayongedde okutumbula nti mulimu abantu betulina mu family ng'abadde tomanyira gyali okumala ebbanga naye ku ssaawa eno owulira kkubira n'agamba muzeeyi ndaba omwana ku TV agamba bwati ne bwati ne bwati omwana wuwo konze kyowulira kyempulira nga bwakyogedde bwe kikola ki so kati asobodde n'okulabika nti aziikula anoonye eŋŋanda ezibadde zakola ki zizazaawa kugamba ezibadde zaabula nti mu mbeera eyo ffe nga famire nti omwana asobodde okusitula naye nga kyenkubiriza abaana abo Luyinda Junior Luyinda Julius ku ssaawa eno gwe tuleese ku ssomero wano bafeeyo nnyo okusoma kubanga ebintu ebyetoololedde ku bo wadde baayogera ebigambo ne bibafuula ebyettutumu naye ababeetoololeddeko nga be bamu ku mmwe nti byebyo ebirungi ebiri mu kusoma kubanga ku ssaawa eno temuvudde ku ludo temuvudde mu matatu temuvudde mu kwetikka amatooke mu byalo nti musobole okujja mukole ate emirimu gye mukola ki wewaawo nga baawo emirimu egikutwala naye nga mwesigamye ku bitabo so nabo kibayambe okulabika nti basoma bafuuka abantu ab'omugaso mu ggwanga naye nga balina empisa nga bakola empisa kubanga ekyamazima abasajja abo nga bw'obalaba bayitawo empisa abadde bazirinamu sijaga nti bali 10 ku 10 batugamba taata kasoola lambala ng'omumwanyi gulamula taata mu mbeera eyo si mu batulugunya naye nga mu kugezaako batereza kuba bw'otamukaabya mu buto yakkaabya mu bukulu suula omuggo oyo noona omwana tweyanza taata olw'obufunda bw'obudde n'akadde katutte mbirombiro baganda baffe tuli ku ssomero tuleese Julius taata naye yavudde laakayi najja abeewo so oli ku expo nagambye aba Elshadai bo batambuze ssente n'ennamba zaabwe weeziri kati aba Info Trust ate aba Info Trust be bakoledde Kabaka Mwanga shopping yamuziza ku ssomero so naffe wano ku expo batusazeeko ennamba zaabwe ziri awo gw'olina kyoyagala okumanya ku by'ettaka bikimanyi basimanyi bakubba ettaka bakola ki balina ne balooya balamba Then we keep the file, he keeps the books. Ojja kwenya ne jinja. Oba buli alinaku lumu. Alese kilomita. Tujaleetayo nga Okay, kati tuba tumutwala then ne babateera nga mu porridge. Madamu namugamba ndi munaku era kyemuwadde We shall bear with everything, no problem. era omugamba tankubira essimu just in case bino yatamu So where you believe to him, not so. So Junior ekyango kina brush colgate towali otigadde toilet papers yayozo hizi azimanyi Anti anazikozesa bubi. oyo amanyi buli kimu n'ekikooko omuggo kimanyi Plus soap. Wakwajja ne kumuwa. Wamubalekera agenda amenya ekitola kisuule nta agwewo. You said you're keeping the box fine. Yeah. How about the book? The book, you know, one. Did it? Even the cup, the plate. Sukali je toli mu mateko. Madamu ekiketo kinzo mukwata nanuma. Tekisoboka. Sinza kunona ebintu by'abaana. Okuba musango bwana kuma. Ala tuone yagamba mubazi wa kofi yaja kumuhiruka. Olutuuka. Nana zoko joka tu. Sirabye ku bupanti. Si bwe buliwo. Omalawo onabu bonobula yaz 5. Okay.
Enga zana azetaaga. Ajja kikwasaganya. Kati ndowooza tugende mu domitwalo ndi wanayaga kusula. Okiringa. Ndowooza akasawo akakufu kabeeresa ebizinga. So they eat breakfast, lunch, ezo omwana obanga omuwa ekirala mbaakwagaza ki omuwa breakfast, lunch, supper. Anytime. Kunkya tumunyo nga tetunnagenda. Wanakyo kyatuwagaza. Oba tusule wano leero. Tukusuzeeko. Ojja muyimiriza mu nsonda maybe. Amazzi tufumba bayagala otawula jja netukuwa amazzi. Bayina bamutabula. Sege. Obadde ogenda kanywako kakuba kalinga Onotumenyera ekitaano. Saimo oliwa? Basi ojja kumulira ekikola. Robotyo. Julius, mugambe toka. Atukone kusende. Wagamba nzola jijja msijijemu. Bana tuli ku buli wa Julius. Ndiye kukaweka. Julius tuli eno ku NIT Kindergarten sangibwa buddo wano wagenda okubanga asula tukagerako mu kibiina kye. Obalait. Naye nga nze wantu wali comfortable wallahi wanyuma. Nayo nawe. Ni abala obudde omulenzi ono. Mwagala bane class ye? Wanatula. Yeah. Class Makes sense. Wanatula. We can go and use the class. Basabo ne banya abato aba ku expo twasazeeko kiro obudde bwa kiro n'ekyo bomanya entebe wano wetutudde omukulu wagenda otuula akakalabya emisomo ndowooza n'oboolaba bulungi kalaasi blackboard si bwe kiri bananga abato n'abatuuliriza nze mmaze okutuuka ku ssomero kati olwo ebyange biwedde saawa yakulya books oba bagunda ekiko kyo gwamanyi okibuuza nze ndiwo okubitta onerabidde koyi nkirya leero nayiga agoba nayiga wanyi Saalongo ekyo ngenda kirya mpoba ekira nayiga agoba nayiga omupiira gw'eggaali oba ogw'empikipiki ogw'emabega goba ogw'emmaaso nkituuse onaye ekirala nkiyina leeta simbula koyi nkirya kasajja kampi kawoma byenda kasajja kampi kawoma byenda ndowooza nkuwa endiga ebanyana ebandiga nkuwadde ennyana kinyiize oba onfumbye kibaazi sikufumbye kibaazi okyerabidde taata akituwa maama akituwe bwaba atusobola Julius naye tokimanyi nze nakuwadde ennyana ako kabeera ogwa akatunda kasajja kampi kawoma byenda madamu afudde naawe kazooba oluganda ng'olulina lulimi n'asanga kati maama taata mutikke ettu obubaka bw'aba atwalira maama ng'addayo taata mbadde nsaba abewako baŋŋambire mbatumidde nnyo nti era ondese ku ssomero ngenda kusoma ekipiira kyo ky'obadde ovuga mu kyalo bakyokye oba obadde tovuga n'okukiina mbadde sikiina mpoziko mbadde nsamba kapiira ate kiŋŋaŋŋaali mu nvugira gogolo nakyo tolina oba tokimanyi oli boola tusuubira golo wano ku NIT osanga
okuba namba ki mu kisaabo? Namba 5. Oba ejja yejja. Namba 5. Bale basabo ne banyabo omukulu katumuleka agenda awummulemuuko naye gwe kyoba omanya tumutuusiza ku ssomero balita NIT Kindergarten and junior school lisangibwa Buddo. Anaaba ayagadde ojja kukwatagana ne management y'essomero mujja kujja ku export bawe ennamba ng'oyagala mukyalirako naye nayita ku ssomero olina kwogera na madam si kuva eri buvimbu simanyi Julius mumanyi omukoki w'ebikoco kayingwe kizibu osooka kwogera ne management katubeerekereze omukulu asome mu mwagaze essaala ennungi Kabaka Mwanga yatuuse amanyi omwana soda kulwa Katonda n'ensi yange. Export TV to the world.